Nze omutaka Mawesano Deus Kyeyune Kukeera akulembera ekika kya Ngaali. Ekika ekyo kirina obutaka buli buzooba mu Buddu. Njagadde nzijeyo ennono n'obuwangwa oba nzaawule ensa eddiridde ennyo mu Buganda. Baalimanga ensuku ne bazirabirira bulungi. Osanga nti olusuku lumaze emyaka 5 oba n'okusingawo nga lukyagibwamu emmere. Baalundanga ensolo zaabwe oba n'enkoko ne kiba nti ebintu ng'ebyo nga weebiri naye kati si bwe kiri. So kigambo kwekulaakulanya kigenda wala nnyo ng'oggyeko okulowooza nti tulina kuzimba buzimbe mayumba malungi kuvuga mamotoka guka tukome ku ekyo naye embeera bw'egenda esereba n'osanga omuntu yavuganga emmotoka yasulanga mu nnyumba ennungi nga kyasobola byetuusaako. Ensomesa ey'edda abaana bwe baazaalibwanga mu maka baafangayo nnyo okusoma oba okubangulwa mu mirimu gye basanze bakadde baabwe nga bakola. Ekyokulabirako omwana yazaalibwanga mu maka agakomaga, yayiganga okukomaga n'aba n'okumanya mu kukomaga ebyasemeranga gufuuse mulimu. Oyo yazaalibwanga mu maka nga bayizi oba bavubi, omwana oyo yayiganga ebikolerana n'okuvuba n'akola omulimu ogwo paka. Naye olwaleero omwana bw'azaalibwa emirimu gy'asaze gikolebwa waka ebiseera ebisinga tagitwala nga nsonga. Ye bw'agenda mu ssomero n'asoma bino n'asoma biri, naye kino ekyawaka kulaalaba n'abanga takigize takikuguseemu. Gye bisembera ng'alina kuyiga buyizi mulimu ono nawali n'atambula ng'agenda anoonya omulimu. Oba oliawo kitadde badde kiro singa yali afuddeyo okukwata emirimu ng'egyo gyaffe egy'ennono egy'ennansangwa egisangibwa buli mu maka. Kati kikulabirako ati nga bannaffe ab'engabi eyunga buli muwangabi ayunga ava mu ngabi eyo. Ekiba nti mulimu gwaki gwa mu musaayi, mulimu gwa waka. Kati kitakyafiibwako nnyo. Kati nga bwe kugambye okukomaga gwabanga mulimu gwa nnono, okuvuba, okubajja, okuwumba, okuweesa n'ebirala gyonna gyabanga mirimu nga gya waka nga gya nnono. Era wasanganga ng'amaka agamu gabangamu esasa we baaweesezanga oba ekifo we bakomagira oba ebbajjiro. Owulidde? Kale bwebiro kiba nti emirimu egyo tukigayaaliridde era olaba nti oyinza okusanga obuzibu okusanga amaka gakola emirimu egyo ng'amaka okuggyako omuntu bw'aba yeevuddemu n'agenda akoleyo mu kibuga oba owa naye nga waka nekuba mulimu gwa waka oba mulimu gwa kutendekebwa na kukolera bunaayira. Akati tulina ofiisi y'abataka eri mu Bulange. Abataka bonna nga bwe bamanyi nti tulina ebika ebisukka mu 50. Buli kika nga kirina omutaka omukulu owa Kasolya akikulembera. Abataka abo beegattira mu lukiiko lwabwe olubagatta olw'abataka. Olukiiko olwo ssentebe waalwo ye Ssaabataka Kabaka wa Buganda. Naye olw'okuba nti tasobola kuba mu buli lukiiko alonda omuntu anaamuyamba okukubiriza olukiiko lw'abataka tumuyita mukubiriza. Kati omukubiriza oyo alina woofiisi mu Bulange mwatuula mwakolera emirimu egyo. Era woofiisi y'emu eyo tutera okugendayo nga tulina ensonga eziba tututteyo oba tuyise oba tulina byetwagala okwebuuza oba byetwagala okukoleramu oba kukyalizaayo bagenyi abakwatagana ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Okusomoozebwa kisooka kulimu okunoonyereza. Otuukirira abantu bangi abakuyambako okukubula kino na kiri naye ate abamu tebagala kubuulira, tebagala kwogera bye bali ku mitima.
abalala kusuubiza jangu n'ogenda n'omusanga nga tali mu mbeera ey'okubako kyakugamba. Ekirala okubatuukako okukwata mu nsawo kubanga oba olina okutambula oluusi n'okusulayo. Ekirala okuwandiika kwennyini si kwangu, kulya ebiseera bingi. Baye ekitabo kino kiwandiikidde emyaka nga 6 n'owandiika wano neweebuuza ku gundi mulala n'akuba kyakuwadde naye nekibanga tekiri ku mulamwa noba nga olina okubuuza abantu abawerako ogeraageranye olabe yasooka kyakugamba n'ono asembyeyo olabe ddala oba bakwatagana n'ensimbi zannyininyini ezakiyingiramu oba ze nalina okunoonya okubisa ekitabo kino lwekuba okusomoozebwa. Mu mutwe kakati obwakabaka bwa Buganda bwategekanga emisomo okuveerayo 2014. Emisomo egyo nga gikwata ku Mukenenya, gikwata abakyala oba bannakazadde okufiira mu ssanya, gikwata ku butabanguko mu maka n'abaana abawala okuzaala nga tebanneetuuka. Emitwe gyankwatako nnyo era nagyo wandiikako emiko mingiko okusinga emitwe emirala. Bingi naye kannokoleyo kino. Abazadde baatwalanga omutawaana okubuulirira, okugunjula n'okukumaakuma abaana baabwe. Kati ekitakyasoboka ojja kwesanga amaka mangi omuzadde azuuka ku makya nnyo n'agenda ku mulimu, n'asiiba ku mulimu, n'adda kiro n'asanga abaana beebase, abaleka beebase asanga beebase. Ewiiki neggwako, omwezi ne guggwako, omwaka ne guggwako, n'ataba n'akaseera katuuza baana be kubawumbawumba oba kubatendeka oba kubabangula. Ekintu ekyo kituziza nnyo emabega nga ffe Abaganda. Obukulembeze bw'omuzadde w'ennono ojja kwesanga nti mu maka mubaamu taata ne maama, abo bazadde bannono tebasobola kwesamba buvunaanyizibwa bwabwe. Bw'ovaawo n'osanga nti ono omuzadde maama ne taata nabo balina gye bazaalibwa bakadde baabwe, kati eno gano gaba maka oba ebanju naye ate bagenda ate gye babazaala olwo luba lujja. Kati bo abazadde ab'enju emu bwe beegatta ne baganda baabwe ab'enju endala n'osanga nti abantu abo beekolamu kye nandiise abantu b'ennyumba eyo oba ab'olujja olwo ne bakola ku bintu ate ebigazi ebisuka ku maka agamu ebyo bazingiramu bonna awamu. Ekikulabirako tugamba bafiiriddwa, baagala kwabya nnyimbe oba mikolo gya ssanyu neba nti beetaba wamu ne bagonjoola ensonga ezo. Ekitabo kino yenayina anaakisoma bino bye bimu ku bintu by'oyinza okuyigamu. Ekisooka okukuuma n'okunyweza Namulondo nga twagala okuwagira n'okuwulira Ssaabasajja Kabaka ng'alamula Obuganda kubanga ye kitaffe mu Buganda. Ensonga ey'okubiri okutumbula n'okukuuma obuwangwa, empisa, obulombolombo n'ennono za Buganda nga tuyita mu kuwandiika ebitabo, okujjumbira emisomo n'obulambuzi mu Buganda. Ekyokusatu okujjumbira enteekateeka n'emirimu mu bika byaffe nga tukulemberwa abataka abakulu ab'obusolya anti Obuganda bika. Muno mulimu okwetaba mu nkiiko, okumanyagana, emikolo gy'okwabya ennyimbe n'ebirala. Ekyokuna ekitabo kituyigiriza okwenyigira mu mirimu egitumbula enkulaakulana y'amaka gaffe n'ebitundu mwe tusibuka nga tuyita mu bwegassi n'okulima anti obulimi mpagi nkulu mu kukulaakulanya Buganda ne Uganda kutwalira wamu. Ekyokutaano okugunjula abaana baffe nga tweyambisa enkola z'abajjajjaffe kituyambe okuzimba Buganda ey'enkya ku musingi omunywevu
anti emiti emito gyegigumiza ekibira. Ekyomukaaga okutumbula ebyobulamu mu maka gaffe nga tulwanyisa nawookera wa mukenenya n'endwadde endala ng'ezikosa obulamu bwaffe. N'ekisembayo ekitabo kino kituyigiriza okukuuma ekitiibwa ky'abannakazadde kubanga bano mpagi nkulu nnyo mu bulamu bwaffenna olw'obuvunaanyizibwa obutali bumu bwe balina. Byebyo ebitonotono bye bimu ku bingi by'okusanga mu kitabo kino. Ekyasinga okunkaluubiriza kwe kufuna wenzija bye nali nsinga okwagala okumanya kubanga si bangi abagala okugjayo babiri ku mutima. Abaganda bangi balina ekigambo twekisize n'omubuuza ekibuuzo naddala nga kikwata oba oliawo ku nsonga ezimu ez'obuntu n'agaana okubuulira oba ez'ekika kye emikolo gye bakola nga batuuza abataka n'agaana okubuulira. Kale nga bw'oba obuuza olina okubeera omwegendereza oleme kumunyiiza si kulwa nga agambye ddala okubako kyakugamba. Kale ekyo kyankaluubiriza nnyo. Ekisooka okutambula omuntu gw'oyagala nnyo kubanga ali kyaggwe gw'oli wano Kampala transport. Ekyokubiri bw'otuukayo bw'oti olw'embeera gy'omusanzeemu ate yayinza okulooza nti gw'oli bulungi nnyo ekiyitiridde n'akulaga nti ebyogamba tisijja kusobola ninawo ngenda okubijja ate kiyingiramu akasente ak'olugendo oluusi nga akulimba. Kati ng'ekyo kitadde ebbali gy'oba ogenze oluusi osuzeeyo olina okunoonya w'onoosula n'ekyonoolya. Kale sente zo zirina okugenda mu buli ngeri ng'okola okunoonyereza. Tulina kye tuyita omukululo. Nayagala nnyo mbeeko ekintu kye mpandiikira abantu bakisange ate nange okugyayo erinnya lyange kubanga bw'obanga tulina kyokozeewo obanga ataazaalibwa kubanga kiriraga nti waliko omukulembeze w'ekika oba omuntu gundi oba omuntu obuvunaanyizibwa. Kale ekigambo omukululo nsonga nkulu nnyo. Ekirala Omuganda agamba nti okireka n'otakyegomba. Ebintu bye tukozesa ebisinga obungi eby'obuwangazi si ffe twabikola. Enguudo kwe tutambulira twazisanga. Emiyembe gye tuli osanga emiti si ffe twagisimba. Ffenna gwe tuli emiti si ffe twagisimba, kiriko abaabikola. N'olwekyo ne nalowooza nti kambeeko kye nkola nkirekere abali baawo nga kibayamba. Mu kyokusingira ddala ennono yaffe ereme kuzaawa. Tulina ekitabo ekya Nsimbi. Nsimbi oyo yawandiika ku nnono. Nebayo ne brother Nsobya Omunakalooli naye yawandiika ku nnono. Nebayo ne Sir Apollo Kaggwa yali Katikkiro wa Buganda emyaka eyo gye gyatandikira egya 1900. Ebitabo byabwe birungi nnyo biyamba. Ate eriyo n'ekitabo kyawandiikibwa buli ggwanga yakifulumya mu mwaka gwa 1916. Awandiika ebintu bingi nnyo ku Buganda. Kati bw'osoma ebintu ng'ebyo muli naye kikuwa amaanyi okwongera okuwandiika. Ndakubiriza babeere basome nnyo ebitabo okusinga okugupigayaalirira. Bannaffe abeeru batujerega nti bw'oba onaakweka omuddugavu ekintu wandiika bagaba balowooza ffe tetusomera ddala. Ekyokubiri mbakubiriza mbagule ekitabo kyange kino kubanga nsuubira ebyokuyiga mwe biri bingi ebijja okubayamba okumanya nga bwe byabanga edda, okumanya bwe tuyimiridde olwaleero n'enneeyisa oboolyawo enaatuyamba okuva mu ddubi mwe tuli. Omulembe guno ogw'enkulaakulana ey'ebyuma by'ekalimagezi naffe bajjajjammwe abakulu b'ebika tugukozesa kubanga tulina emitimbagano tulina kimuyita WhatsApp groups. Ekyokubiri waliwo amakampuni nga Amazon gy'oteeka ebitabo
ekitabo nga kino boni bakikusasanyiza mu nsi yonna oba gy'oyinza okusoma ekitabo nga kino amaloboozi ne bagatereka oyo aba agagadde n'agafuna ng'agajja mu kampuni ya Amazon. Ekirala tulina ensomesa ya Zoom. Edda twalina wano ebyoto naye olwaleero ebyoto bizibu okukola nga babikola ng'edda. Kati kyetukola tukozesa batabanyi baffe oba bazzukulu baffe ababitegeera ne tudda ku Zoom ne twogera bitwogera. Omuntu yenna aba ayagadde bw'atega omukutu ogwo aba asobola bulungi okugoberera, asobola okubuuza byagala okubuuza oba okuwa ebirowoozo. Kati enkola efaananako bw'etyo ejja tukwataganya bulungi n'abantu baffe abali ebunaayira. Twagitandikako kubanga waliwo emabegakaawo waliwo omusomo gw'ebyobulamu naddala mu Kenenya, twagattako abantu abawerako ne baba nga bawuliriza bye tubagamba. Twakozesa ababitegeera ne batukonnekitinga ku Zoom okwo ne tuba nga tusobola okusomesa abantu baffe abali ebunaayira. Yayamba kubanga oluvannyuma amasimu baatukubiranga amasimu ng'oli akubuuza ati ewaayi wayogedde ku kino naye ekyo saakinnyonnyose bulungi wadde otegeeza ki. Kale nkakasa nti yayamba olw'essimu ze nafuna eziwerako. Nsonga ekitabo kino ngenda kukola enteekateeka ndabe nti nkisoma amaloboozi gagire ki gakwatibwe kati era n'abayagadde okukiwuliriza asobola okukiwuliriza. Ekirala waliwo buno bu audio osobola okussaako gundi oba chapter ng'eyo n'ogisomera abantu kakantu ne kasaasaana kagenda mu bantu ab'enjawulo. Kinaasinziira kubanga ebaayo abasaba nti jjajja tuwa akantu gundi kati ffe abazzukulu baffe batera okubaako ebirabo bye batuwa. Omwana bw'akuwa kyakuwadde naye n'abako kyakusabye toyinza gaana kumugira kumuyamba oba kumukolera kyakusabye. So kinaasinziira waliwo omuntu okujjayo ng'agamba nkolera kino bwoti ate abanga akuwadde omulimu naye waliwo omuntu okusaba nti jjajja wayogera ku kintu gundi twagala okituwe gundi ku audio. Ekyo kyokikola bukozi kubanga muzzukulu abakusabye busabye. Neebaza akadde ke mumpadde okubaako kyenjogera era neebaza abo bonna abawadde obudde bwabwe okuwuliriza n'okulaba ebigenda mu maaso. Neebaza Obuganda olw'emirimu amakola ge batukolera. Neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'otukulembera obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.